omugaso ogwokubiri walitaalamu adada sinin, kubala myaka. Leka kukoma ku kubala myaka gya ku kalenda 2023 kakati 2024 tuyingidde 2025 nagenda kwokya mipiira ekyaka kuliko eryaka kuliko ogwaka kuliko ki. Tobala kukoma ku kalenda kokka. Ne kusaidia webale ntulimbadde n'emyaka 35 mpezezza 36 da ku toto walieze swala yongerako 18 olupya. Ya ansa Allah jatugambye walitaalamu adada sinina wal hisab, omuntu ategeera emirimu emeka gye yakamala. Muddu wa Allah bw'onaaba ozzeeyo eka n'obala emyaka gy'olina n'otwala fomula gye nkuwadde nga Allah bw'agitugambye nti ayagala tuyige emyaka, tuyige n'okubala emirimu emirungi n'emibi gye wakakola mu myaka gy'okubya amabega. Otandika okwebuuza nti myaka balansi gwenfunyeewo ow'emyaka 5, ow'emyaka 2, ow'emyaka 7 nakasomeramu Qur'ani emirundi emeka nga njiva ku peji esooka nintuka ku peji esembayo gye bayita khatima. Sirina yadde n'omulundi ogumu. Weebuuze lwaki? Kubanga ffe abakola omwezi ffe abapakasi waliwo kye batugamba nokola strategic plan noga nti mu myaka 5 oba mu myaka 3 twagala kampuni eno ebeerenga ekulaakulanya okutuuka ku kintu gundi. Ogeza nti omwaka guno tujja kusima bowaholo 5, 2 Jinja, 1 Luuka, 3 Bugiri. Ku nkomero y'omwaka nga kampuni yeekyekinga ebbowa 5 ze twali tugambye okusima mu mwaka twazisima ye. Kati omwaka guno twongereko twaga kusima bowaholo 10. Esa ziri twazisima. Lwaki? Anti emu twali tusima nosanga ejjinja ne tugitambuza sente ne zigwawo nga tasimiddwa. 2 ate se zabulya muzennyanya ani yazirya gundi sesema sente zaffe. Allah kyatugamba weekyekinye muddu wa Allah nti mu myaka 10 lyensigazaawo balance, mu myaka 2 nakasomeramu Qur'ani ya Allah okugiva ku peji esooka okutuuka kwesembayo emirundi emeka nti sirina n'ogumu. Lwaki? Simanyi gisoma. Please tandikirawo okunoonya at least ogambe nti mu mwaka guno ogujja Mungu bw'anampangaaza wakiri nsomeye sura 3. Nyongere mu kasero kange mu myaka 7 gye mmaze, mu myaka 2 gye mmaze toto gwenfunye ntiyo nakasaalira mu swalatu layiri mmeka. Mu myaka ne mpadde nsadde-saddeko ziwera 7 mu myaka 2 7 gwokka nga Allah subhanahu wa ta'ala yali awaana abaddu be n'agamba walladhina yabituuna lirabbihim sujjadan wa qiyama, nti abaddu bange bwe baba beebaka bakola programu kaneebaka essaawa 6 oba kaneebaka essaawa 3 nsobole okutuuka ku ssaawa 9 nzuukuke nsaaleko. Yeebaka alina programu y'okusaala ekiro. So tomala geebaka bwotyo TV ogivuddeko ssaawa 8 oyingire obuliri okube konna mpaka ku makya. Yaga nti walladhina yabituuna lirabbihim sujjadan wa qiyama, abaddu bange beebo ababa beebase ne bakola programu ey'okuzuukukamu ekiro. Musiraamu weebuuze mu myaka gino gye nfunye ng'omaze okutoolako n'okugabiza n'osigazaawo balance n'akazuukukamu ennaku mmeka nga nsaala ekiro okulaajanako Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga olunaku si lwangu, olunaku lwetulaga si lwangu, olunaku si lwangu. Omutoto gye wakabala gy'ofunyeemu weebuuze ekyeswala tukimaze,
ojjafuna wekatoto nti bamanja 15 okusinza ku myaka gyenina, bamanja emitwalo 3 okusinza ku toto gyenina, bamanja emitwalo 7 okusinga ku myaka gyenina. Sirinaawo, ninawo. Ate obale ne saidi enfu n'akalimba emirundi emeka mu mwaka, n'akalyazaamaanya emirundi emeka mu mwaka, n'akenda mu myaka 3 emirundi emeka. Kubanga ebyo byonna bizibu tubirina, tugambye tetubiteeka mu kasero. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi, yabuuza basahaba nti atadiruna manil muflis, mumanyi omuntu agenda okubeera lunkupe yaumul qiyama? Bamugamba nti ye yoyo atalina kyalina, talina kasente. Naga nti esiye lunkupe gweŋŋamba agenda okubeera lunkupe, yoyo ayabeeranga ku nsi ng'akola emirimu emirungi naye ng'akola kasavu kanyama. Asaala nabba, n'asaala n'ageya, n'asiiba n'atemerera, n'akola kino n'atoono, n'akola kino n'alwana n'ono, n'akola kino n'alyazaamaanya n'ono. Kati ku lunaku lwa kiyama emirimu gino gye wakola emirungi oba oliawo egyandikuviiriddemu Allah akusaasire oyingire ejjana, naye ng'ate olina abakubanja. Nabbi yaga nti wakad shatama hadha, yatemerera ono ng'ebituyita ku mimwa, n'ogamba oyo mwenzi, oyo mukazi malaaya, oyo musajja mwenzi, naye nga tokirinaako bujulizi, wabula ogenda kunawulira gundi ayogera, tikijja kukoma. Omutidde erinnya lye, omutemeredde ekigambo ekinene. Yaumul qiyama Nabbi sallallahu alaihi wasallam atutegeeza nti wakadhafa hadha, watemera gundi nti mubbi, watemera gundi nti mulogo, watemera gundi nti mwenzi. Oyina okubasasula. Ona abasasuza ki? Kusena ku mirimu gino emirungi bawe gwe watemerera ekigambo. Wazze n'esswala zo, tugeze wabadde obanjibwa esswala emitwalo 4, obadde olina 3 for example. Laba ate bw'otandise ku 3 basasuleko ono gwe watemerera, oyo agende ono apaakinge nti nze yanziba, olwatuuka namuliraana, yali muliraanwa wange, nayingira ewange fuuti 5, bamusasule ekibanja ky'omulyazaamaanya, ono apaakinge, olwatuuka namwazika ekkanzu yange n'agiryazaamaanya, baseneko bamuwe, ono apaakinge. Kiki? Yankubira bwerere. Nabbi aga nti fayukhadhu hadha min hasanati wa yutu hadha, ne bakwata mu birungi bye ne basasula ono, ne bakwata mu birungi ne basasula ono, ne bakwata mu birungi. Bw'olisangibwa nga abakubanja bayitiridde obungi, batuuka okukumalako emirimu gy'emirungi, osigale ng'emirimu oli ku 0 naye ng'abakubanja bakyaliwo, ate olina okubasasula. Nabbi yamaliza hadithi sallallahu alaihi wasallam naga nti kati obeere ng'obasasula mu barter trade, babajjeko nakubanja, bamujjeko amazambi agenkanankana n'ekyo kyakubanja, bakikutikke. Eyazze n'ebirungi obisasudde amabanja biweddeyo, omaliriza weetisse bibi bya banno. Allah kyatulabula mu aya eri nti nabakolera enjuba ne mbakolera n'omwezi, litabtagu fadlan min rabbikum, lwa migaso giri 3 gyoba ogatta ku gyobadde omanyi. Ekisooka kunoonyeza mu riziki, kukola mu mirimu. Omulimu ogwokubiri, omugaso ogwokubiri, litaalamu adada sinin, kumanya myaka. Bukya banzaala nina emyaka 3, bukya banzaala mpezezza emyaka 25, bukya banzaala mpezezza emyaka 4, bwe nzijako 15 wasigala emyaka 10. Eswala bwe babanga omwaka bammanja 108 tayimuza emyaka 10 nti bammanja omutwalo gumu mu 8, naye n'akasaala wo mmeka
wechekinge wekka. Allah kyatugambye litalamu adada sinin walhisaba wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Buli kintu kyonna ate nakyo nnyonnyola bulungi, teri kyakwekwasa. Kyava tugamba mu maaso naga nti wa kulla insani, buli muntu yenna namuwa akasero ke mu bulago bwe. Webanje wekka, teri ajja kutuula mu kasero ko nti Muhammadi, Juma, Fatima, Maryam akasero ko kalimu bino. No, buli muntu yeyemanyidde kiyakateeka mu myaka gye mu kasero ko kyama kyo. Ayeddako kweye tugamba akasero yagamba timanihtada. Allah buli kimu akinnyonnyodde, fomula agituwadde ey'okubala emyaka, ey'okwebala ffekka, ey'okweyaza, ey'okutegeera nti buli muntu alina akasero mwateeka emirimu gye. Naga nti man ihtada fa innama yahtadi linafsi wa man dalla fa innama yadillu alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula. Yaga nti man ihtada, ategeera ekyetaagisa n'akigoberera, ategeera ekyetaagisa n'atandika okukiteeka mu nkola, fa innama yahtadi linafsi, aba yeewonya yekka ebizibu. Otegeera nti eswala emmanja n'otandika okufuna olwaleero akadomola noga nti ayi Allah nkusaba onsaasire, eswala ezayita naye sikyaddeyo kuleka, sikyaddeyo kukkiriza kumpitako mu bugayaavu. Bakubala fayiro mpya. Ayi Allah nyenze emyaka egiwera naye nkomye ku guno, sikyaddeyo kwenda nsonyiwe ebiyitidde. Allah akusonyiwa buli zambi lyonna. Allah aga nti man ihtada, omuntu aluŋŋama n'atandika okukola ekyetaagisa ekituufu, fa innama yahtadi linafsi, aba yeewonya yekka ebizibu. Waman dalla, naye alemerako sijja kireka kino kinyuma. Kimanyi ky'omusajja nakinyaga nti ye, oba akakadde ke nakabba nti ye, saawa eno nkazaayo ntya, ate bizinensi egwe kangume nazo. Fa innama yadillu, waman dalla fa innama yadillu, omuntu agaanirako eraba yeereetera yekka ebizibu. Aluŋŋama oba weewonya bizibu, alemedde ku kikyamu gwe wennyini gwagenda okubeera nga weereetera ebizibu ku lunaku lw'enkomerero. Obeere mu bali abagenda okusala olukujjukujju nga balowooza lunaabayisaamu nti twegaana emyaka twogere ennaku 10 zokka, twegaana emyaka emingi tuweeyo olunaku lumu, twegaana olunaku tuweeyo essaawa, naye nga tikikyayamu. Allah aga nti wala taziru waziratu wizra ukhra, teri agenda kwetikka mugugu gwa munne. Nti gwosadde ate baziwe omuntu omulala, oba gwe tosadde ate bakuweemu empeera z'otakoleredde. Bw'olima kasooli ojja kungula kasooli, bw'olima lumonde tosubirako ate minwe gya mwogo. Allah kyagambye wala taziru waziratu wizra ukhra wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula. Naga nti ate tusobola kubonereza muntu yenna okujjako nga nfunye omuntu gwe musindikira n'amusomesa ekituufu n'amutiisa olunaku lw'enkomerero, ye n'agaanirako bugayanizi n'atuuka mu maaso gange nga talina kyekwaso nti saamanya saategeera. Baganda bange ab'ebitiibwa, bannyinaze ab'ebitiibwa, ekyo kyekitundu kye twagadde okwejjukanya olwaleero. Abatatandise nange nga mmaliza mbaddiramu nti ekitundu kye twejjukanyizaako olwaleero ojja kisanga mu surati Al-Isra aya 14-15. Allah nga atutegeeza nti yatuteekerawo enjuba okwakanga bweyaka bwetu, gyo yayase emabega yeyase myaka 2 eyaka, n'atuteerawo n'omwezi nga gwaka ekiro. Yagamba mu migaso
lwaki yabituteerawo ffe abantu? Yatuteerawo emigaso esatu. Litabtaghu fadlan min rabbikum, tubenga tukola emirimu gye tuteekeddwa okukola ofunamu riziki. Omugaso ogwokubiri, walitaalamu adada sinin, kwe kumanya emyaka. Nti mwana mu myaka 2023 naye nze banzaala 2018 oba 2000 njereere oba 62 oba 60 njereere oba 73. Olwo mba nina emyaka ameka bukya banzaala? Nina emyaka 35 oba 45 oba 55 oba 7 oba 3. Ojjeko emyaka 14 gye wali tonnategeera kubeera ng'okakatwako amateeka ga Katonda. Bw'ofuna balansi otandika okwebuuza wekka nti mu balansi ono naakakolamu hijja mmeka? Nti emu, ogwo nagumala. Naakasomeramu Kulaani emirundi emeka? Nina, sirina. Naakasiibiramu Ramanzaani mmeka eziweze? Kuba nina emyaka 10. Kiba kitegeeza nti mu myaka 10 egy'obukulu gy'ofunye olina okubanga wakasiiba Ramanzaani 10. Weebuuze ddala, Ramanzaani ze 10 sizikubanga mu kicupuli nzijuvu? Nti nzijuvu. Eswala naakasaaliramu mmeka? Mbagambye fomula ennyangu, buli lunaku eswala 5 kubaganya mu nnaku 3 swala 105, kubaganya myezi 12 eswala 108, kubaganya mu myaka gy'onaasigazaawo bw'osanga omutwalo weebuuze naakasaalako mmeka? Gwe kennyini weewe ansa nti mu butuufu guba mutwalo. Ye nga nze mbadde naakasaala naakatandika wano mu korona. Omanye nti olina ebbanja ekkadde, sigambye kuliriweero tirikyaliika, wabula tandika gulawo fayiro mpya otandika okusaala eswala za Katonda ng'omanyi nti buli mwaka Katonda akwagaza eswala 108. Kubanga Allah atugambye nti nze naawe buli muntu alina akasero k'oteekamu emirimu gyo emirungi n'emibi. Osigazza kimu kugenda ku kawunta ya Allah subhanahu wa ta'ala akuwa ebbiiru. Nga bwe nkukubidde ekifaananyi bw'oyingira mu supamaketi oba mu dduuka lya ngoye, buyibuyi nti njagala ekanzu giteeke wano, neya bulu nti nayo gireete, enkofiira njagala, katabalako ku mutwe nkagala, gawuni nti njagala, n'otuuka ku kawunta ne bagamba twagala emitwalo 3, twagala emitwalo 4, n'osasula. Allah kyatugambye wanukhriju lahu yawma alqiyama kitaban yalqahu manshura. Naawe bagenda kuwa toto bakuwe bbiiru bagambe weesomere bbiiru evudde mu kasero kewakuŋŋaanya mu duniya. Bw'onaakeesomera kakumala okutegeera wa gy'olaga. Maliza ebigambo byange nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekisa atulungamye mu kkubo eggolokofu, atulungamye mu kkubo eggolokofu, atuwe obwongo obukwata ekituufu tube nga tukinywererako, atuwe obwongo obutugasa okulaba ekituufu ekyetaagisa kye tuba tukola, atuwe obwongo obulaba ekikyamu tukyewale yadde kungulu kuno kitulabikiranga ekirungi. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusaru fi ridaka wala tuwallina waliyan siwaka wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.